omusajja omukulu bw'atuukira okukaaba amaziga, musajja wattu akoonye emmotoka naye emmotoka gy'akoonye mubaddemu abasirikale oba y'amagye oba ya kitongole kya security kaŋŋambe bw'etyo. Era omusajja omukuumi avuddeyo ng'akutte emmundu. Musajja wattu nga n'omusajja tannavaayo afukamiriddewo naye bannange Mukama Katonda ono y'agaba nga bw'aba ayagadde. Omusajja ali mu kutetenkanya atwala emifaliso gy'abaana ku ssomero bana baana babe oba just afunye akalimo osobola okuddusaayo engeri abaana gye babadde batandise okudda ku masomero. Omusajja olukoonye emmotoka emabega ku bbampa avudde ku boodabooda ne yeeyala wansi ku ttaka. Actually n'oli agenza okuvaayo kugamba mbu bannange kandabe ono ani akonye nga musajja wattu yeeyaze dda ku ttaka amakulu mu kyo ng'asalendalinze agamba bannange kyonna kyonna kye mukolamu abamanyi naye nsaba kunsonyi. Afukamidde nakula gw'atafukamirangako ku koolansi oyo obuyinja obwo bunyiga oba tafunangako accident n'ogwa ku koolansi oyo koolansi asalira dda. Musajja wattu afukamidde ku koolansi nga tebandiwo kye baamugambye ng'akitegedde obulamu buweddewo ng'akitegedde ekisa kya Mukama kye kiyinza omutaasa okuggyako ng'oyo gw'akoonye amusonyiye. Owa security avuddeyo munda n'emmundu. Mukama Katonda atutaasa embeera y'obwavu. Buli ku makya w'ozuukuka nga oba ng'ogenda okwebaka nze ntera saba Mukama binene ebintu bisatu. Byo nsaba Mukama Katonda abintaase. Nsaba Mukama Katonda amponya okuswala. Ekintu kyonna kyonna nga kinneekuusiza kuswala nsaba Mukama Katonda akintaase. Nsaba Mukama Katonda amponya obukaafiiri. Obukaafiiri nsaba Mukama Katonda abuntaase. Nsaba ne Mukama Katonda antaase obwavu. Ebintu ebyo bisatu mbimusaba nnyo Mukama Katonda. Okuswala, obukaafiiri n'obwavu. Musajja wattu olw'obwavu tolina ky'osobola kwogera. Ndabye omusajja omukulu nga ayavulira ku koolansi. Musajja wattu ayavulidde ku koolansi emifaliso gy'atasseeko olabira ddala bambi either ngazza baana be ku masomero obanga kali mu kabooda kaafunye bambi atetenkanyaze. Mulimu ababooda abeematya abakozeekozemuko ku busente balina nera omuyimiza twala bintu nze sitikka bintu setikka migugu sitikka bimeeno twalaba. Omusajja wattu atetenkanya oba azzaayo baana be ku masomero asibyeko emifaliso asooka asomba emifaliso then oluvannyuma akomewo akima abaana nabo abatwaleyo ku ssomero mu kisulo. Omusajja wattu akoonye emmotoka n'awulira ng'obulamu buweddewo. Simanyi na lunaku lw'eyinza kubeera nga lutambula. Saba Mukama Katonda atukingiriza embeera efaanaganako ng'eyo, embeera ey'okuswala, embeera ey'okuswala ng'oswalidde bwavu, embeera y'obukaafiiri. Saba essaala yange yatise buli muntu alabye ku vidiyo eno bw'otandikanga okusaba nakyo kisabe ng'osaba ssente ng'osaba laavu ng'osaba abaana ng'osaba ennyumba amamotoka. Saba nnyo Mukama Katonda akutaasa obwavu akutaasa obukaafiiri akutaase n'okuswala. Kubanga omusajja omukulu kiswaza naye nga ki ekikuswaza olw'obwavu. Singa abadde alinamu atisita agamba owaaye yeesi ekituufu nkoonye ng'omugagga w'abeera yeesi osobola okukkiriza ensobi n'ogamba yeesi nkoonye naye ninayo ka saving kange no bampa y'emmotoka eyinza twala ssente mmeka ogikanika mu garage. Owaaye omusajja ayinza okunzijjako emitwalo 15 oba ssekyo bwe twatuguza empya erimu 25 ku 3 n'agenda ogiteekako n'okwata ssente n'ozimuwa ne mugenda nga buli ne musajja wattu okumanya nti obulamu bubeera bukomye afukamidde wansi. Ono agenza okujja okulaba kikyagize nga musajja wattu yeeyaze. Omanyi kye bayita njagala nnyo eddiini yange ey'Obusiraamu olw'ensonga omuntu kyayinza okusembayo okukola okulaga nti nera akuwadde respect esembayo. Omu ayinza okukwata mu ngalo abakyalina bamuvunnamyako bwe bati omuntu okulaga mbu akuwadde respect. Waliwo ayinza okufukamira naye omuntu asalendalinga buli kimu kyalina kwe kukwata omutwe gwo n'oguteeka ku ttaka awo ng'Abasiraamu bakola ne bavunnama nga basaala oba ssekyo noweeyalira ddala fulaati. Awo that means omuntu omuwadde respect esembayo salendalinze buli kimu gy'ali. Musajja wattu yeeyaze ku ttaka. Sitaka yanyinako alina mu bannange nkano bageze okudduka biki wanadduka kabooda kaalina. Musajja wattu asazeewo okwebaka mu ttaka ayavudde. Saba Katonda atukingiriza obwavu obukaafiiri n'okuswala. Wano ku SMX Media ngenda sigala nkuleetera updates kyolina okuba subscribinga nga notification beera eyo ebisigadde obitulekera.